Webale nnyo gwe Munnayuganda alaba video zaffe zino, nkwaniza nnyo ku programu yaffe eno. Era ng'eno ye video yaffe esookedde ddala nga 2021. Kale nno channel eno egenda kubeera ku kintu kimu, engeri gye twekulaakulanyamu. Tugenda tunuulira ebintu bingi ebyobulambuzi, ebyobulimi, okuzimba, mitendera ki gy'oyitamu ng'okola business, mitendera ki gy'oyitamu ng'okola company. Channel eno yaffe kwekolera ku ssente, yakutegeera ki kuzimba kumanya ye channel yaffe eno. Ewatali kwonoona budde, teweerabira ku sharinga, nyiga subscribe, nyiga like, weereza ebibuuzo byo mu comment. Awo oba otuukidde ddala. Kale nno Munnayuganda yenna ali eyo nkwaniriza nnyo. Kati nga tetunnabagenda mu bintu byonna bye tugenda okwogerako okutandika leero n'emyaka egiriddako, kati sooke tuwige kino: omuntu yeetaaga ki? Emitendera gy'obwetaavu. Kale n'emitendera gy'obwetaavu gyakolebwa munnaffe omu mu 1946 baali bamuyita Masiro, n'agiyita Maslow's Needs Theory. Masiro ono yali mu Russia. N'ebintu byonna bye yayogerako kale byasobola bituukirira, yabisomako n'agezaako bitegeera. Ate era ngenda kumenyamenyera lwaki abamu abaazaalibwa mu bugagga oluusi bibakwatako oluusi tebibakwatako. Kale nno buli ndowooza y'omuntu erina ekigissa wansi oba okigitambuza mu maaso. Kati katutunuulire emitendera gy'obugagga gino. Omutendera ogusooka gwe yayogerako baguyita basic needs oba physiological needs. Ebyo kyekirwa buli muntu yenna kyasooka okwagala okufuna, afunye emmere, afunye amazzi, asobola okwebaka, alina obulamu nti si mulwadde. Munansonyiwa ku bigambo ebimu gye mba mpandiise mu Luganda awo, singa mba sibikoze eki, sibiwandiise bulungi, naye ndowooza okumanya kujja kukola ki. Kale omuntu yenna ng'otandise okukola ky'oba oyagala okukola, katutunulire ovudde mu bazadde bo, osobola okwebeezaawo otya, osobola okuba n'emmere mu nnyumba, osobola okuba n'amazzi, osobola okwebaka, oba okitegeera nti osobola okusasula rent nga tebikaluubiriza. Kale ogezaako okulwana okiveemu bituuke nga tebikola ki, tebikyakaluubiriza. Olina obulamu, olwala wejjanjabisa oba oddayo waka. Kati nno awo oba otandise okukola ng'ekikukozesa kusobola kufuna ebintu ebyo ebisookerwako, oba okitegeera. Kati ebyo woobimala oddira ku mutendera oguddako gwe tuyita safety ne security, okukuuma ebyo ebikubeezaawo. Okukuuma ebikubeezaawo, awo otandise okutunuulira okugaggawala. Otya oyagala kubeeraawo ng'olina olusukuro ng'emmere weeri, oyagala okuba ng'olina amazzi nga go nago weegali, oba okitegeera. Kakati okola kye bayita security, nti njagala amazzi gange buli kaseera gabeerewo, n'ogula tanka, okitegeera. Njagala mbeere nga neebaka buli kaseera, ng'otulo ntufuna bulungi, n'ozimba ennyumba. Njagala mbe n'obulamu ng'ezo z'eddwaliro ozikuuma, si za kwegayirira nga weegayirira mu mutendera guno ogwasooka, oba okitegeera. Mu mutendera ogwasooka wali otandika butandisi ng'ogezaako kulwana, nga olwala osooka nakukuba masimu, oba okitegeera, ng'okwebaka weeraliikirira. Naye kati wano ozimbye, tokyeraliikirira kwebaka, amazzi ogafunye, emmere ebeerawo, olina olusukuro, oba okitegeera, okugyetuusako kiba kyangu. Kati ebyo woobimala n'olyoka ogenda ku mutendera ogwaddako ogw'ebyetaago. Awo n'otandika okunyoonya omukwano n'okola emikwano. Kale okwagala n'emikwano nti kati osobola okukuuma ebintu bye watandikirako. Sente za rent tezikuwa buzibu, amazzi si mazibu. Kale osobola okwebeezaawo mu mbeera ezisooka. Ate osobola otunula mu maaso, osobola okugamba nti nsobola okubeerawo mwaka gumu ng'ebyo byonna nabikuuma, olwo wazimba ennyumba. Kyova olugamba nti wemba okupangisa kuno tekukyannemerera, nga sente ez'okupangisa si wammanta mpammante kanyonyo omukyala.
nti kakati kanfune emikwano mbeere n'ekinywi, kanfune akabinja tubeere nga tulima. Oba okitegeera kye bayita love and belonging. Onyoonya ekikoosi n'okola emikwano we mutegeeragana ebintu ebibagatta. Kaakati ogwo omutendera woba ogutuuseemu ng'omaze obbikola ebyo nga mu butuufu ofunye emikwano mwe butambulira mu kyekimu. Kati nga bannaffe abagagga kwagalana, bannaffe ab'amakolero naddala kati nga wano e Uganda abayindi obalaba babeera n'ebikoosi byabwe, kale babeera ne guruupu. Osobola okuba n'emikwano gyo nga muba n'ebizibu byebimu bye mwogerako, musobola okugenda mu mabaala weebityo. Kakati awo kyova ogamba nti omanyi nti kati we butuuse nfune kye bayise esteem oba self confidence, neewulira ntya neesalirawo, kwe kuyita okwewulira n'okwesalirawo. Neesalirawo ntya ogwo omulimu omuba temumpa ssente bweziti sigenda gukola. Oba okitegeera nti oba toyagala kola ki, bireke, bagambe sisobola kwebeezaawo. Kati gye bayita self esteem, ekyo kifuna oba wafuna dde ekikoosi kino oba buli kimu okirina, kale nga teweeguya, nga oba onaava ku mulimu guno okudda kuguddako, oli aba alina okuba ng'akusikiriza ekinene ennyo. Oba okitegeera kati kwe bayita okwewulira okwo self esteem. Kati ebyo nawe oba obimaze kiba kitegeeza nti kati weebeezaawo, tewakyali n'omu akusobola, n'ojja ku gye bayita self actualization, nga kati gwe weemanyi nti nze nagaggawala. Abo be ba Bill Gates, be bannaffe ba Gordon wava munno nti nze ndi mugagga. Oba okitegeera be bannaffe abo ba Hamisi ng'akwata ku zi be bagundi omugenzi ono Anas Kalisa ng'akwata ku zize n'ayamba abalala okwejja wansi, kale ng'alina ku ssente zaagaba va ku zino ez'aba Brian White. Oba okitegeera naye nga azikoleredde nga ne wajja. Kati be bayita abazimba. Hamisi yagamba Hamu Kigunda ono mu katabo ke be bazimba system. Nja kunyonyola emitendera gy'obugagga egyo nagyo Hamu yagiwandiikako. Be bazimba system nti ye ali awo alina ebizimbe bye bimukolera ssente, yateekamu bamanager, teyeetaga kumanya ani apangisiza, wabula bamanager baweereza bonna ssente. Kati zaakwata n'ayamba abalala nti gundi nti okusoma kumpa obuzibu. Oba okitegeera n'ayambako wansi weebityo. Kati kwe bayita okuyamba. Kale nekyo woba okitegedde ebiddako bigenda twanguyira tutya, kuba bino byenja okukomyangawo nga twogera ku mirimu. Lwaki ogenda e Bulaaya? Kirungi ogenda e Bulaaya, kati ogenda e Bulaaya nno ogenda n'okola ku ssente ebitali ebyaluli. Oba okitegeera ti kati gwe woba oli e Bulaaya osobola okusigala bizinensi, osobola okusigaza bizinensi wano ezikola ti oba n'otandika saaluuni yo gitandikidde mu mitendera ki. Ye kati gwe wootunuulira kana akagundi ka triangle ke tulina oli ku mutendera ki, olwana kuddako mutendera ki. Oba okitegeera nga tugenda okumenyaamenya mu vidiyo zaffe eziddako. Eno ye vidiyo yaffe esoose. Jangu tulambule Uganda. Njagala mbaleetera omuntu bw'aba muzimbi, tetugenda zimba kalina gwe nnyumba yo woba ozze ku leve ey'okubyene ya security, gwe nnyumba ogenda gizimbisa ssente mmeka? Ye weetaaga nnyumba yenkanawa? Oba okitegeera wootuuka ku leve ey'okusatu lwaki weetaaga maidi ng'ate level eya love and belonging okukola emikwano? Lwaki oleeta omukozi ng'ate olina baganda bo b'osobola okuweerera ne mugaziya famire yammwe n'okola emikwano ng'ate webalabira abaana bo? Oba okitegeera? Kaakati nno twesange mu vidiyo yaffe eddako. Teweebale kusharinga, yita mikwano gyo. Eno programu yakweggaggawaza, programu yakwekulaakulanya. Tujja tunuulira obulimi, tujja goberera ensonga zonna ezituzaamu amaanyi.